Masekati g'omwezi ogw'omunaana omwaka guno, kampuni ya Songolo Marine Transport Limited Bukungu Shipyard yatongoza ekidyeri kino ku nnyanja Kyoga n'ekigendererwa eky'okwewula ku by'entambula ebuyende n'ebitundu ebiriraanyeewo. Okuva olwo bingi ebizze bikolebwa okukakasa nti kisobola bulungi okusaabaza abantu era weetwogerera ng'abantu beno bakyesunga anti kyakutandika ogwakyo omwezi ogujja. Feri yaife esooka namba ndala weeri okutwaliza awalala eri complete era nga tuli kulinda olunaku omukulembeze waife ow'eiwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni lwajja kwida feri yaife ejja kuba nga eriwedde on 1st December 2024 ku AIDS Day. Kikakasiddwa nti kikoleddwa ku mutendera ogwa tekinologiya ow'omulembe nti ne bwe wabaawo akabenje abasaabaze bayambibwa mu bwangu ddala. Era ni feri engeri gye baagikolamu omutindo gw'eriku esobola olandinga running where side no production site era ndinzai wazirawo ddoko. Nga bwe kityo bakakafu nti nga lumu omwezi ogujja ekidyeri kino kirina okutandika okukola ng'abasaabaze tebajja kugibwako ssente n'emu okuggyako ebyamaguzi ebinaaba bitambuzibwa. Ebyobusuubuzi bijabanga bifuuse byangu n'entambula ye nejja kuba nga efuuse nangu ino distance gye wandibuze okujja esoloti ng'oli ku bitambaale ng'oliva Kamuli ojja watoka gikozesa oida wano wafuna feri wa loadinga feri wajje kabula maido wa connecting ekagwala wabanga osobola okwa approachinga soloti mu bwangu. Abakulembeze mu kitundu nabo basanyukidde enkulaakulana eno era balowooza egenda kola kikulu okutumbula ekitundu kyabwe. Wano nga mu community tujja kuba tutandikira ku malooja agenda ulo hoteri ed'amaanyi tulibona nga demand etandise okuniina abantu olw'okuboneka nti abandi bajaba nga basula muno n'ebyentambula byene emmotoka gijja kuba deyongera kwediboneka nti dikozesa oluguudo luno so nife nga tawuni kanso omusolo gujja kuboneka nti gweyongerera irala. Tubaire tukobanga kusomoka kule ng'ebimu ku ebisikiriza the triggering effects. Edireto oluguudo ebukungu nawe at the two ferries the meri de gabona ibi. Emeri esobola okuba nga ejinga emotoka dombi edibadde etwise ditwala n'emotoka 30 omulundi gutya mulala. N'abasuubuzi abasuubirwa okukikozesa nabo baliko bye batubuulidde. Takwenfuna kitwongere ku oba abantu okutambula ng'omuntu takomagano konanda yeyongera yajja kuyitale kule yasuubula byabaesobweire. Tambuza abantu n'ife emirimu gye kweyongeramu n'obusobozi okujja kweyubeta obulire ndakusomoka nga tusobola okutambuza abantu baife mu bulambulukufu. Aye niwe tunabatoola esoloti enguudo nfu batukolera enguudo n'ekidyeri kituyambe abantu basobola obuveere baida basuubula ano era twafunaano bakasitoma nga bavuveere baida ano tawuni yakulankola ezira kindi kijyawo. Ebintu nga bino n'okulondoola okutuufu biyamba nnyo ekitundu okula okutumbuka n'okulaakulana.